Kakati ntangaza ku nsonga taata w'abaana bange gye yayogeddeko ku social media. Ebifaananyi bye yataddeko ng'agamba mbu nali neewa obutwa naye nga mmuwa obutwa. Kakati seewangako ku butwa, seeyagalangako okwetta yadde okumutta. Kubanga olunaku lwagamba olwo nali mmaze okutwala abaana bange ababiri ku ssomero nga nsigaddewo n'omwana omu. Era wali mu kavidiyo kye mmanyi omulaba wali nga yeebase, simanyi naye baamukola batya okwebaka musajja wattu. Naye nagenda okuddamu okutegeera kuba namanya mulaba nga azze baali babiri, yajja ne mukwano gwe. We yajja ne mukwano gwe we baayingira nagenda okuddamu okulaba nga ndi Lubaga mu ddwaliro nga waliwo empeke wansi. Kati nga ntuuka baŋŋamba simanya weewadde obutwa nga mbagamba sinneewa ku butwa nga bali kunteekamu kapiira, nga mbagamba sinneewa ku butwa nga bandaga ebifaananyi, ne mbagamba nze sinneewa ku butwa, sinneewa kintu na kimu. Then after ne bagamba n'awandiika ekipapula mbu bantwala butabika. Yabaawo oba ssente oba biki simanyi, naye nga kyekyo. Naye nga poyinti yakunzijjako baana koze kooti yali emaze omugamba abaana bato tebasobola bakuwa. Era after awo wennyini n'akuba ne mu kkooti, era ne mu kkooti bakimanyi, n'akuba essimu n'agamba omukazi yeewadde obutwa. Ne bankubira ne mbannyonnyola ne baŋŋamba, ne bagamba ono poyinti ayagala kuggyako baana oba odde mu maka, ne baŋŋamba oba ayagala oddeyo. Naye abantu tetugenda bamuwa kuba kkooti si nsiru kulaba mukazi mulalu kumulekera abaana waba ng'ekipapula yakiraba. Tebasobola gamba nti nze nawa kkooti ssente, ekipapula ne nkola ki ng'olwedde kkooti ekipapula ekirabye. Kati ekyo si kituufu, saagalangako kumuwa butwa yadde okubwewa kuba singa nayagala okubumuwa yabuvaamu atya. Ki ekyatuukawo nze ate ye n'atabufuna. Kati ebyo si bituufu. Nze tumwesi gye twalibu, nze landlord ew'omukyala we bayita Shibura, mukyala wa Kasozi. Maze ebbanga ng'amubanja emyezi 3 kati naye tasasula, yalemererwa. Wali omwami we bayita Kasozi yankubiranga essimu yansasulako omwezi gumu, n'agamba yagenda kutandika kusasulira omukyala Shibura. Naye kuva olwo yansasulako omwezi gumu, emyezi emirala egiddako 3 tasasula. Embanja n'agamba ndindemu. Nankubira essimu n'agamba next month yajja okuwa ssente. Kati paka we nalemererwa nimpita kyamaani yayagala tumwayo wiiki emu ave mu nyumba. Mpaka omukyala bwe yagenze nabo mu buyinza ne baleeta kyamaani ne baleeta DPC ne bansabayo omwezi omulala ne bansabayo wiiki emu. Era mbawadde wiiki emu bw'aba tasobola kunsasula ssente zange aveemu. Wongedde wiiki emu yokka ate ng'ava mu nyumba. Aba si kyekyo ojja kwesaba obuyinza tukole ki amateeka bwe galagira aveemu ebyange.